Okuva essula 18 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yesero kabona wa Midiyaani mukoddomi wa Musa n'awulira byonna Katonda bye yakolera Musa ne Isiraeri abantu be, nti Mukama yaggyamu Isiraeri mu Misiri. Yesero kabona wa Midiyaani mukoddomi wa Musa n'azzaayo Zipola mukazi wa Musa gwe yali agobye, ye n'abaana be babiri, erinnya ly'omu ku bo Gerusomu, kubanga yayogera nti nali mugenyi mu nsi etali yange, n'erinnya ery'omulala Eryeza, kubanga yayogera nti Katonda wa kitange yali mubeezi wange n'amponya mu kitala kya Falaawo. Yesero mukoddomi wa Musa n'ajja n'abaana be ne mukazi we eri Musa mu ddungu eryo, eyo gye yasula ku lusozi lwa Katonda. N'agamba Musa nti, nze mukoddomi wo Yesero, nzize gy'oli ne mukazi wo n'abaana bo bombi wamu naye. Musa n'avaayo okusisinkana mukoddomi we, n'akutama n'amunywegera, ne beebuuzaganya nti, otya nno? Ne bayingira mu weema. Musa n'abuulira mukoddomi we byonna Mukama bye yakolera Falaawo n'Abamisiri ku lwa Isiraeri, ebizibu byonna ebyababeerako mu kkubo, era nga Mukama we yabawonya. Yesero n'asanyuka ku lw'obulungi bwonna Mukama bwe yakolera Isiraeri, kubanga yabalokola mu mukono gw'Abamisiri. Yesero n'ayogera nti, yeebazibwe Mukama eyabalokola mu mukono gw'Abamisiri ne mu mikono gya Falaawo, eyalokola abantu mu mukono gw'Abamisiri. Kakano ntegedde nga Mukama ye mukulu okusinga bakatonda bonna, kubanga yawonya abantu okufugibwa Abamisiri abaabeekulumbazizaako. Yesero mukoddomi wa Musa n'atwala ekiweebwayo ekyokebwa ne ssaddaaka eri Katonda. Alooni n'ajja n'abakadde bonna aba Isiraeri balye emmere wamu ne mukoddomi wa Musa mu maaso ga Katonda. Awo olwatuuka enkya, Musa n'atuula okulamula abantu. Abantu ne bayimirira nga beetoolodde Musa okuva enkya okutuusa akawungeezi. Mukoddomi wa Musa bwe yalaba byonna bye yakolera abantu n'ayogera nti, kiki kino ky'okolera abantu? Lwaki gwe wekka gw'otudde abantu ne baba nga bayimiridde okukwebulungulula okuva enkya okuzibya obudde? Musa n'agamba mukoddomi we nti, kubanga abantu bajja gye ndi okubuuza Katonda, bwe baba n'ekigambo ne bajja gye ndi, nange mbasalira omusango omuntu ne munne, ne mbategeeza amateeka ga Katonda n'ebiragiro bye. Mukoddomi wa Musa n'amugamba nti, ekigambo ky'okola kisi kirungi. Tolirema kusiriira gwe n'abantu bonna abali wamu naawe, kubanga ekigambo kizitowa okusinga bw'oyinza ggwe. Toyinza kukituukiriza wekka. Kaakano wuliriza, nze kankuwa amagezi, Katonda abeere naawe. Gwe beera mubaka w'abantu eri Katonda, era otuuse ensonga zaabwe gy'ali. Naawe olibayigiriza amateeka n'ebiragiro, era olibalaga ekkubo erigwanidde okuyitamu n'emirimu egigwanidde okukola. Nate olonde mu bantu bonna abasajja abasaana, abatya Katonda ab'amazima, abakyawa amagoba agatali ga butuukirivu. Obakuze ku bo, babe abakulu b'10, n'abakulu b'10, n'abakulu b'5, n'abakulu b'10, babasalire emisango ebiseera byonna. Kale buli nsonga nnene banaagireeteranga ggwe, naye buli nsonga ntono banaagiramulanga bokka, bwe kityo kinaabeeranga kyangu ku ggwe, nabo baneetikkanga wamu naawe. Bw'olikola ekigambo ekyo, era Katonda bw'alikulagira bw'atyo, n'olyoka oyinza okugumiikiriza ggwe, n'abantu abo bonna baligenda mu kifo kyabwe mu mirembe. Awo Musa n'awulira eddoboozi lya mukoddomi we, n'akola byonna bye yayogera. Musa n'alonda abasajja abasaanye mu Isiraeri yenna, n'abakuza mu bantu, abakulu b'10, abakulu b'10, abakulu b'50, n'abakulu b'10. Ne balamulanga abantu ebiseera byonna, ensonga enzibu ne bazireeteranga Musa, naye buli nsonga ntono baagiramulanga bokka. Musa n'asiibula mukoddomi we n'agenda mu nsi ye.